aggregated interests, individual meritism yatojjedde, no party financing, tewali tulina kiwandiise unassailable monolithism. Ani asobola kinyamba kwegamba ebyo byonna byali bizibu naye bamukuluse mwogerere bwe bajja ne bagezaako okutunga bye baatunga era ne babaako we batuuse ne tujja ku level awo twali mu IPFC ne tujja ku level ya PAFO reform agenda era awo nawo ne tusanga ekizibu nti biye bizibu bitwali tu inheritance ebimu tetwabinogera ki dagala kakati ne tujja otwagamira nedda tunyweze ebibiina byaffe ne tufuna predominance ya FDC, UPC, DP nga bye biriwo naye nga n'abalala abatono tetubalabawo nnyo nga bw'ojjukira kakati mu kiseera ekyo ate ne tufuna ne tuzaala kye tuyita interparty rivalryism kakati tugezaako okubitunga tukole kiwandiise IPC interparty corporation naye one ng'abamu bagenda okwegatta tebalabawo baki balala ekyokubiri abalala bagamba ffe bagi that ate n'ofunamu kye tuyita party chauvinism okwerowoozaako gwe nga gwe ffe twajja kuzimba DP era totugambako twajja kuzimba FDC ffe bwe tuba tuzimba DP totugambako twerabidde nti buli muntu tumukola ki tumwetaaga kakati bwe twalaba ekizibu ekyo kye twatuukiramu mu TDA kakati awo ate tuzze ntugamba TDA ne tulaba ebizibu jjukira twasimbawo abakiga ababiri balimwa n'okukaanya ebizibu bizze muyise ebizibu bingi ate byonna bibaddemu yali bufe yebesi yagenda n'enkoko yonna naga ayibera na muli TDA kale no TDA ne IPC ne wabaawo bye tuyiga ngamba interparty rivalry si nnungi eri okukola ekisinde oba ekisiira ky'obununuzi kwe kutandika okukola people power ate suubi yali muki oyo naye ali wali kubanga webingi era byajja tijje suubi twala tugende ebyo byonna bijja okwadressinga fundamental problems ze twali tetwadressinze mu kkubo lino erigamba tukwate eggwanga lyonna lyenunule kandi bwe tufuna interparty rivalryism ne tugamba no tuteekwa okuba tukola people power bwajja akuŋŋaanyiza Jema, akuŋŋaanyiza abatalina abakyagulanya, akuŋŋaanyiza aba DP block, n'abeenaalema n'abeefudisa abamu ate gye twamalira mu ddakiika 2 NUP ate ne wabaawo okwerabira amangu if you are not NUP you are not with us. Ekibiina kizze muvudde mu kisinde tukyazimba pate yaffe ento kaadi tetugikuwa tugize bwoti kakati ebizibu ebyo ne tulaba bwe mugenda ogamba twekuŋŋaanye tubeeko kye tukola emiwendo gigenze waggulu feeyo si yenkola yaffe abo bakole ebyabwe naye gundi oyo olowooza tunaba tetumugezezza nnyo nga tunaba tumufateninze nnyo kakati ebyo bye bibadde chronic problems zaffe naye nga ensi egenda yeekyawa eraba n'engeri gye tukolamu obululu nayo si nnungi obukiiko electoral constitutional political reforms nga prerequisite okulaba nti eggwanga tusobola obutalizza mu kijambiya kyekyayitamu kaakati wajjidde PFT front for transition to redress problems ezo era ebibiina 11 naawe waliyo nzijukira nga okukamera abaana basindise PFT naye NUP negiranga ekyaga ndi affe tukyabyetegereza ate ffe enkola yaffe si bwetyo n'ebirala ano tuyingidde ebizibu tulina n'abantu abaasibwa abattibwa waliwo battibwa 100 kiramba olunaku luki lumu ono naye aboogeddeko muto abaana baffe ababuziddwawo abakoze eki tulina ekizibu n'omusinga tulina ebizibu ebyo tulina ebizibu by'emiwendo abantu failure to thrive crisis lwaki temuzze ne tukwatiramu bagamba ffe musomutuleke tukyalina ne pate tukyalina ne pate abafumbirwa abakola ki kakati ngeyo nsonga nayo but that's true
bw'oba oyagala nkubuulira ebituufu bye njagala okubuulira kati eyo ne tulaba nti waliwo ekitagenze bulungi. Katonda atuyamba tugudde embululu obuwera n'akakwedeke twalina okuwangula tetukakoze ki tetukawangudde baba temwakawangula anti bebaba tebakulangiridde era finally okyalina ekizibu kyekiki oli mutuufu okubbako kwaliwo naye nga tukoze eki tetulangiriddwa. Kakati bwe tutuuka ku Kataani Esoroti ne wabaawo realization banaye bali abalala 11 beegasse naye kati ANT toze ne NUP toze ate mwena mwetaagibwa tuddeyo tugenze ku Africana omukyala yatunula n'aseka tugenze ku Africana okyajjukira kale wabeewo kyetukkaanyaako kwe kutandika okugamba tufunewo special group eyambe okulaba nti tumaaginga waki wamu kwe kukola United Forces of what? Of change. Ojjukira tugenze e Nairobi tutandika olwo olutalo lw'ababuzibwawo n'abayisibwa obubi ku bya human rights. Tugamba tugende tukolereko awamu tu inspiring a population. N'ekyokubiri bw'ofa ku bantu abasibiddwa kubanga ffe yali gundi yaffe kitegeeza oli komanda mulungi mu lutalo kati ng'olw'Isirayiri olondawo abafudde olondawo abamenyese kiwa amaanyi abalala abasobola okukola ekyo. Tugenze tukikoze eyo naye twatomererayo ebizibu byendi kubuulira olulala tuzze wano tugenze okusaba ensambya tugundiddwa naye nga tugezaako okulaga nti tuli waki tuli wamu tugenze ku mafuta ku Bativa United Forces naye abamu tugenda okutunula bwe tuti nga waliwo endowooza ezeetaaga okukola ku therapy mu United Forces of Change mu kugatta okwo ono kyagambye tuleme kugenda bugenzi muwawa. You look at the purpose. Ekyokubiri nga waliwo fundamental limitations gamba you need resources, you need this, you need that. Naye mu kaseera ako olw'okuba obudde nina bumpi ne wajjawo ate ekizibu ekirala tuba tukola ebyo inadvertently or advertently opposition neye stratifyingamu chapters 3. Chapter esooka so ne Kenya eyo byaliyo the opposition in government. Yonge kugamba fe tuli opposition but we are in government. Government ki? NRA. Government zibaawo 10. Ne wajjawo ekiwayo ekyokubiri gye bayita opposition tulye nabo. Oba kiyita in simple language olw'ebulemeezi meal card